Dakika ziri 30 zise ku ssaawa ennya ey'enkya olunaku olwaleero wasuze otya munnange nkulamusaako gy'osobodde okuba ng'otusaako engalo n'enkwebaza emirimu egy'enjawulo egy'enkizo gy'okedde okuba ng'okakalabya olunaku luno olwaleero olunaku lwakubiri ennaku zino ziri 26 omwezi tuli mu gwa Septemba omwezi ogw'omwenda omwaka 2023. Programu olutindo nze Peter Atenyi wano ku Muge Nkulu Masengere tusinze okubeera nga tukuweereza tuli mu biseera eby'enkuba ennaku zino etonnya teina gyevudde mba muli awo gubadde gwaka n'etonnya akikulu nnyo okulaba nti weegendereza olw'ensonga nti embeera y'obudde etera okukyukamu amataba oba oli awo tulina okusoomoozebwa okuliwo leka weewala ebifo ebirimu emyala n'emikutu oba emifulejje ate tusobola nti tubeera bala mu mbeera eno y'enkuba ate atwala obuvunaanyizibwa leka kusuulasuula bicupa na bisasiro kuba akacupa koosudde mu mmotoka olwaleero kagendagenda kazibikira omwala enkuba etonnye mukoka akwate ate oba oli awo gamba abakulu bekikwatako tebataddeeyo amaanyi gamala wabula buvunaanyizibwa bwe okulaba nti nno tuba n'ekibuga ekiyonjo ate ebiseera by'enkuba ate tubiyitemu mu mbeera nga ya mulembe. Nkujjukiza olunaku olwokutaano tulina kubeera awali ku Fusion Eco Resort ya Munyonyo ejja kuba ejjaguza emyaka 14 nga eweereza ate BBS at 7 ejja kuba BBS Terefayina ejja kuba emyaka 7 kale emyaka 7 gya Terefayina emyaka 14 ejja Fusion Eco Resort awali ya Munyonyo. Fusion Eco Resort kifo ekyali kimanyiddwa nga auto spa kale mujje tubeere bumu n'enteekateeka y'emyaka 7 gya Terefayina tusanyuke tubinuke nga tuli wamu enteekateeka tusobola nti nno ayitambula oba egenda maaso. Eggwanga Uganda lirimu abantu abali obukadde obukunikiriza okuwera obukadde 5 nga kubano abantu obukadde nga 5 boli awo bebawangalira mu mbeera ey'omugotteko oba embeera eya ghetto. Kino kitegeeza nti ku bantu ababeera mu ghetto ate ebitundu 9 ku buli 100 bantu bayitirivu nnyo, ebitundu 9 ku buli 10 abantu abo obukadde 5 ate bali mu nzigoto oba mu mugotteko ogiri mu kibuga Kampala ebitundu tumanyi biyitirivu tumanyi ekikuba mutwe Soweto Namuwongo Katanga Bwaise mu Kiwunya ebifo bingi ebiri mu kibuga Kampala ebijjudde abantu bali mu mugotteko oba lyawo nabo bantu nga ffe nga banjagadde okubaka engeri gye bakyusaamu obulamu bwabwe kuffe ffenna teri yakeera n'awandiika baluwa wa Katonda nti nze njagala banzaalire Kololo oba banzaalire Namugongo be najjeera wabula twesanga atuwangalira mu bitundu gye tuwangalire. Olunaku olwaleero tuze kwogera ku mbeera y'abantu abawangalira mu mugotteko na butya tusobola okulaba nti tukozesa omuleetu guno ogwa BBS Terefayina okulaba nti tukyusa obulamu bwabwe. Mu studio negatiddwako omulangira Kenneth Kavulungu nono munnamawulire mutendeke era nga ye director wa TI Pro Audio company eyo kyamanyira bya mizindaalo esinziira mu bitundu by'e China naye mu East ne Central Africa ye director waayo ate ng'ekikulu ku byonna tuze okwogerako olwaleero nti ye director wa Slum Life Survival wa SLS Uganda. Munnamawulire avaayo n'agamba nti akambeeko obuweereza bw'enteeka oba bwentusa ku bantu okulaba nti abantu babeena abawangalira mu mugotteko ate oba oli awo tewaleeta akamwenyumenyi ku matama. Tuzze kugera ku nsonga za kulaba nti tuyamba abantu abali mu mugotteko era ngenda kusaba omulangira Kavulu atulamuseeko n'oluvannyuma tujja genda mu mboozi yaffe eno ey'olunaku luno olwaleero. Ssebo omulangira nsanyusa okulaba ssebo. Amiina mukama wange ssebo. We bali kunekaanekana. Amiina ssebo kitiibwa kya mukama. Ssebo. Amiina. Lamusa ku Terefayina. Otwa ku Terefayina mwenna manya nze omulangira Kavulu Kenneth director w'ekitongole kino ki Slum Life Survival. Ekitongole kino ekyatandika okulaba nga kiyamba omuntu wa bulijjo ono awangalira mu mugotteko kubanga nze mwennyini agola ku Terefayina nange nali mpangalira mu mugotteko mukama wange ssebo kwe kulaba nti kisaanidde ate mu mbeera gye nayitamu bannange nagalaba balina okubanga babbululu oba tubayambeko babbulule. Ekibuuzo ekyo mu mazibbanga nga nkyebuuza neŋŋamba omulangira Kavulu ajjawa omukwano gw'omugotteko tutandikirawo obulamu bwo ng'okula bwali butya? Kama kwogera ng'obulamu bwange nga njija nkula nze nakulira mu mugotteko. Mu ghetto? Nakulira mu ghetto. Nakulira mu ghetto wano ez'Akatwe Kinyolo muri Panda mwe nakulira. Tekikwewuunyisa nnyo ng'ate nze okuba nga ndi mu mugotteko nali rasta manyi kye kitegeeza. Nali rasta teweebuuza nnyo lwaki ate omulangira yaddeyo mu ghetto kulaba nti anonako banne oba baganda be. Mu mbeera y'omugotteko mwe nakulira manyi okusoomoozebwa okw'enjawulo okuliyo. Lwensonga lwaki nalaba nti nze ndi munnamawulire omutendeke nasomera South Africa obwannamawulire kuba era gwali mukisa okulaba nga nkwatibwako ogenda okusoma obwannamawulire nafuna muzira kisa najja nankwata ku mukono akusanga mu ghetto. Ansanga mu ghetto nonno nga tuli awo twokya kasooli ne muzeeyi wange ku kkubo n'agamba nti mwana ono ng'olaba ebitabo bisomera ku ttadooba maama wawe okya kasooli obulamu si bulungi neŋŋamba omusajja najja nankwata yali avugana loole ate yali alina mikwano gye South Africa naye mu kujja nga nsoma mpola mpola nankwatako nampereza mu mikwano gye South Africa nensoma obwannamawulire nayagala nnyo okukola firimu
era ndi mukugu mukola documentaries, ndi mukugu okola features, ndi mukugu okola films ezenjawulo. Kibolaba nti mukyonga mukujja mu Terefayina najjanga senior producer, era nze yakola oluguudo lw'e Masaka nga lufuusa akatiro, BBS ne bajiwa award, era nze abadde akola ebika bya Buganda n'ebintu ebyenjawulo. Naye nga mu mbeera eyo kwe kulaba nti mu bulamu buno bwenze nga nkuliramu nenfuna omukisa bakama bange wenasanga ku Terefayina kwe kubasaba nti waliyo show zitakolebwa mu bulamu bw'omuntu bwawangaliramu obw'emyala, mu bulamu bw'omuntu bwawangaliramu nga talina kyakulya nogamba kambere sitima wabula nembasaba nti asinga tukoleyo kasho kano akalaga obulamu bw'abantu ababeera mu ghetto obulamu kibwe babeeramu abamu ne bakiwakanya ne batuwa omukisa ogwo. Mu myezi ebiri gyokka ebitongole ebiriyo ebirabirira omuntu w'omugotte ne bigamba nti sheno nnungi bye tunoonya show weti erabirira omuntu w'omugotteko ne tufuna award esoba ku Terefayina mu 2016 nayongeramu bwongezi maanyi kugenda mu maaso. Mukugenda nno mu maaso nga ntambula nga nze akulidde mu mugotteko nga njagala kwasa mu muli ogwo okuyambako abantu b'omugotteko. Mugenda mu maaso mu 2018 ne tuwangula award y'ensi yonna okuva Netherland. Kino nno kyanzizaamu nnyo amaanyi okuba nga mpangudde award y'ensi yonna n'award endala nnyingi nnyo ng'eza genda n'endala. Award y'ensi yonna eno kwenava era yagirako akasente neŋŋamba nti esente zino sigenda kuzirya. Akasente kano sigenda kale wabula kalina kubeera nti erina kubeera ntandikwa ate eddiza Baganda baffe ab'omugotteko. Olwo nno kwe kutandika ekitongole kino ki Slum Life Survival oba SLS. Era akasente ako ne katuyambako okubuildinga center z'abavubuka, ne katuyambako okuteekateeka ekitongole, ne katuyambako okuba nti tulina otusimbye amakanda okuba nga tutandika. Olwo nno embeera n'etandika bwetyo ng'omuntu akulidde mu mugotteko okusobola okulaba nti nkwata omumuli okuyambako Baganda baffe abali mu zigeto. Mulangira Kavulu oyogedde ku SLS ekirooto ekyokulaba nti otandika ekibiina ekigenda okuyamba abantu b'omugotteko kiva luddawa? Ofunawa ekinyegenda ogamba nti kati abantu bano kangende nkwate ku bantu kitandikira kwa awadi eyo gye wawangula? Mu kujjanga okulwa omanyi buli muntu alina obuweereza Katonda bwe yamuwa. Mu kujjanga nkula nakulya mu bulamu obutali bulungi, nakula mu bulamu obw'okuyiriba bakuyita ku asolinga mu ghetto tuzita za amasasi. Leero wavuze ya kikomando, leero wavuze ya amasasi, leero wavuze ya love story. Kati firimu ezo twakuliramu obulamu bwe tuyitamu bwaffe tubiyita bwa firimu zigeto. Kwe kulaba ndewa obulamu bwe tuyitamu nga bubi. Maama abeera yeeyo naye nga maama olugoye lwayambadde ate ekiro lwagenda okubika omwana we ng'amaze okufuna amazzi ag'okunywa kya tabu. Abavubuka bano nga beetaaga mindset change. Olaba nga abantu obulamu bwe batambuliramu ng'omuntu yandibadde takola kikolobero ekyo wabula nga yandibadde ate ayambibwako wabula nga yeetaaga omuntu amukwata ku mukono nga nange we nafuna omukisa ne bankwata ku mukono. Nze nno kwe kulaba nti mu mbeera eno kantandikewo ekitongole oluvannyuma lw'okufuna omukisa kubanga nakyagala nti abantu bano abali mu ghetto si bangu kubatuukako, access yaabwe okubatuukako si kyangu. Naye omuntu yenna okwewala okutuuka mu ghetto si kyangu. Kwe kulaba nti kyandibadde kisaanidde okutandikawo ekitongole sobole okulaba nga tufuna access kubanga abantu bavudde bonna ne batandika ebitongole naye nga mu kutandika ebitongole babyetandikidde bo kye balowooza. Naye ate kati nganze omuntu abadde wansi atukire ebigendererwa bye. Naye omuntu abadde wansi mu ghetto lwensonga ki olaba tulina access ku bakifeesi, lwensonga ki olaba tulina access ku bakawenja, lwensonga ki olaba tulina access ku barasta, lwensonga ki olaba tulina access to the lost generations, lwensonga ki olaba tulina access to the kubwana abawala abali sex exploited. Ebyo bye bimu ku bika by'abavubuka. Naye oli atandika ekitongole nga tamanyi agenda kudiringa na category ki y'abavubuka. Bani bayagala okusavinga ne bani bayagala okuyamba kuba abavubuka banjawulo. Tojja genda wa lasta omugatte ne kawenja, tojja genda wa kawenja omugatte na lost generation, tojja genda wa lost generation omugatte na kifeesi banjawulo. Kawenja yani kawenja mbadde manyi linnya lya muntu. Kawenja yoyo omuvubuka bana abana be mulaba balonda ebicupa mu myala, bana abana mulaba balonda scrap be bakawenja. Ate criminal gang oba kifeesi ate yoyo bebamu abetabu. Ate babo balasta bebamu olaba bayine ebiviiri. Ate n'ennaku zino ate abavuga eggaali baana bato bavubuka nga olaba no buvubuka busanga bu kifeesi baana bato abavuga eggaali abatambulira mu V format. Ne kati mu mbeera eyo nze kwe kugamba nti tutandikewo ekitongo kino ki Slum Life Survival oluvannyuma lw'okuba ogambye batambulira mu format ki? Batambulira mu V format. Kati gwe batambulira mu V format oli ali wali n'oli ali wali n'oli ali wali gwe wojja n'obagwamu bw'oti
toona nga bakusaanikira nga bakukuba ku mutwe kati ebyo byonna abandi bano bakikola lwa nsonga tebalina ntandikwa tebabasomeseza mindset change tebabalaze nti omuntu ava mu kino okudda mu kino kati fe ababaddeyo wansi kwe kugamba nti kyetaagisa okukyusa obulamu bw'omuntu bw'omugotteko era ensonga lwaki natandika ekitongole kino Islam Life Survival okulaba nti kiyambako obulamu bw'abantu abali mu ghetto abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga bingi era bize bikolebwa ekitongole kino tukyense leero twatandika mu 2018 oluvannyuma lw'okuwangula awaadi y'ensi yonna n'awaadi ya Africa wanafuna awaadi ya Africa okuva Senegal nenfuna awaadi y'ensi yonna okuva Netherlands kyampanya amaanyi okulaba nti kambeera omumuli n'okuyambako omuntu w'omugotteko ku SLS oba ku Islam Life Survival mwina buvunanyizibwa ki obwenkizo omugatta ku bantu bano oba mwina nteekateeka ki ekyusa obulamu bw'abano abantu ng'oggyeko ogamba nti erinnya tuliraba lyaba mugotteko ebifaananyi bikubye bibyo tubirabye ku lutimbe gaggadde mulina kyanjawulo ki oba buvunanyizibwa ki bw'omutuukiriza oba buweereza bw'omutuukiriza eri bano abantu abali wansi abavuga abatambulira mu bifu Islam Life Survival kye kitongole ekyatandikibwako nga tulina ebiruubirirwa ebyenjawulo oba programs ez'enjawulo ze tukola tulina livelihood program nga mweno livelihood program mwe muli program eya youth empowerment mwe tuyinza okuddabulula abavubuka mwe tuddabulula abavubuka ne tubasomesa mindset change ne tubasomesa entrepreneurship ne tubasomesa ebyemikono vocational skills ebyalaani ne tubasomesa ebyenviiri ne tubasomesa bakery okwetandikirawo emirimu n'ebintu ebyenjawulo tulina program under livelihood still eya financial inclusion tulaba nti kyankizo nnyo abavubuka bano okutandika okuba nga beesevingirawo akasente omusomesa luli abadde anywa ecupa okuta mindset nga anywa ecupa ebisokoto gy'enjaga 6 oba 8 onomugamba akati wakirinywako 2 kati akasente ka saving kuba tekojja otandikira enkya omwenge gw'obadde onywa gukendeeze kutulaba nga bagenda bakyusa obulamu bwabwe bangi kati bakyuse bangi balina ebyokukola bangi tulabye nti bavudde mu mbeera y'ekifeesi ne bagenda ne babatendekebwa ne badda mu zigaraaji ne balekerawo okuba obutayimbwa kubanga era bangi bafudde kino kitukakatako nga ffe aba Islam Life Survival okulaba nti programs zino ez'enjawulo ze zitaddewo nga youth empowerment, financial inclusion, women capacity building nga tusomesa abakyala okwetandikirawo emirimu okwekolamu obubiina ne bagulawo akawunti ne basevinga ne tulaba n'abalina obulemu wamu n'abakadde nga tubayambirako awamu ne tutwerabira emu ku programu ez'amaanyi ye programu y'ebyobulamu WASH. It is water sanitation and hygiene kubanga n'awaadi z'ensi zonna zino ze nafuna zaali za WASH. Abantu bano nga tuzze tubatendeka ebintu ebyenjawulo ne tuba ne programu ya education, advocacy and sport and talent ne tuyambako abantu bano era mu kujja nga tubasomesa tuzze tubabangula bazze bagraduatinga era tumitize ba ministers ab'enjawulo tumitize n'abakungu ba government ab'enjawulo basobole okuyambako kwabo abantu b'omugotteko. Kenneth kaweefubano gwe muzze mukola mulungi nnyo mulina ebirabibwako oba results eziri tangible omuntu ogamba nti otunulira omuntu gundi ne gundi ekyamazima faba SLS faba mukwatako mu nteekateeka yaffe mulina abantu abasobola okujja ne babawako obujulizi nti ekyamazima okusinziira ku nteekateeka yammwe gye muzze muteekawo oba oliawo tusobodde okuba nga tufunamu ffe ng'abantu. Ekyamazima kiri nti okutandikira mu 2018 tusisinkanya abavubuka bangi ab'ettabbu abakyusizza obulamu bwabwe. Yes. Abavudde mu mugendo guli ogw'okuba bakifeesi abavudde mu mugendo guli ogw'okukozesa emibiri gyabwe abaana ab'obuwala abavudde mu mugendo guli ogw'okukaaba ogw'okusabiriza nti ze sirina kyakukola ate nga alina emikono ne tumulaga nti obulamu si butyo bulina okutambula. Obulamu bulina okutambula ng'omuntu alina kyokola ng'omuntu alina kyomanyi ng'onkya obukya olina kiddako. Abavubuka bangi tubabuulidde mu mbeera eyo era bakyusizza obulamu bwabwe bangi abasukka ne mu 100. So mu mbeera eyo kwe kulaba naffe olw'oluvannyuma okubanga tubangulibwa kwe kulaba ku programu ezimu ze tukoze kwe kulaba nti byonna bye tukoze kwe kulaba nga tuteekateekawo fundraising dinner. Fundraising dinner tugiteekateekawo olw'ensonga nti twafuna omukisa nga kitongole kino kya Islam Life Survival ne tukwataganamu n'Obwakabaka okuyita mu kitongole ky'Obwakabaka ekya Buganda Royal Institute ne tuba nti ffe bannamikago ba Buganda Royal abalwaninga enteekateeka za Buganda kuba abantu b'omugotteko ekazo. Tuyina resource center, tuyina vocational center, tuyina ebintu birala bingi ebyenjawulo naye mu kino ne tugamba nti bino byonna tubifunye okulaba nga tuyamba omuntu w'omugotteko. Kaakano tetugenda kusooka kulengera abantu bali mitala oba ebitongole ebiri emitala w'amawanga tusookere ffe nga charity begins at home. Yes. Tugamba kaakano tuteeketeeke local resource mobilization. Local resource mobilization twafuna omukisa ne tufuna ebitongole ebize nga bitusomesa nga Civic Source Africa nga bateekateeka ebitongole bino ebya wansi ebitongole bino ebitandika wansi byeteekateeka bitogenda mu maaso n'okuza abantu bibina okuba nga biweereza.
ali ku BBS Terefayina yaffe bakabaka Buganda program olutindo ndi no mulangira Kenneth Kavulo ifana ebyolengera ku lutimbero gagadde bifananyi ebyezemu ku project oba emirimu ejemikono agibasodo okubanga bakola mu kitongole kyabwe kya SLS oba Slum Life Survival nga banono bewayo ne bagamba katukwate enkasi okusokulaba ntino abantu abawangalira mu mbere y'omugoteko bolyawo tubako kitukatako kyetuba kyusako amulangira oyogedde ku kyeggulo ekyokusonda ensimbi ekyeggulo kino kiriyo di era kigenda kubeerayo lunaku lwa kumeka era luddawa era mukitegese nga mulina bigendererwa ki ebyokulaba nti ensimbi ezigenda okukivaamu abantu abagenda okubanga bagenda okuba mu Enteekateeka eno ensimbi ezigenda okuva muzo zigenda kukola ki neyanziza okumpa omukisa guno nateera okwogera ku kyeggulo kino fundraising dinner gye tulina nga Slum Life Survival ekyamazima kiri nti nga nkutegeezeza nti tulina ekifo kaakano wetusimbye amakanda wano mu Bwakabaka nga tukwataganya wamu n'Obwakabaka okuyamba omuntu wa Ssaabasajja Kabaka oyo ali mu mugotteko wano we tuli ekazo tulina resource center gye twetaaga okuteekamu ebyuma ebyenjawulo tuyina vocation center mwe twetaaga okwongeramu ebintu ebyenjawulo bano abavubuka b'omugotteko tebalina nsimbi kujja kusasula institution zino ezisomesa bana abavubuka b'omugotteko bana abaana ab'obuwala abafunye embuto mu biseera bya covid bali awo bali redundant bali basoma kakano tebasoma tebalina abayamba tulina abavubuka kakano twatandika mwaka guno tulina abavubuka abasuka mu 10 migotteko egyenjawulo abali mu nteekateeka eno abeetaaga ebikozesebwa lw'ensonga tutaddewo enteekateeka eno ya fundraising dinner nga tusonda ensimbi zino ziyambeko okugula ebyuma ebyokukozesa mu resource center okugula ebyuma ebyokukozesa mu vocation center okugula ebyuma ebyokuyambako abavubuka bagenda okufuula entandikwa nga tufunye abavubuka tuba groupinze 2-3 ne tubawa ekyalaani singa mukama abatusasule ne tufuna ebyalaani ebiwera oba ebikozesebwa ebiwera eby'enviiri omuvubuka oyo ajja genda babere nga begase wamu batandike business lwansonga twagala kujja bbula ly'emirimu okuba tetulina kye tukola so mu mbeera eno ne tuteekawo fundraising dinner eno egenda kubeera ku coping hotel wano Koloping hotel wano Kavule Makerere Kavule coping hotel tutegese ekyeggulo kino ku ssaawa 11 ez'akawungeezi era nga nkowoola abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna nkowoola abantu abalumirira omugotteko gyenna gye tuvudde tuzze tulabayo abantu badde bazze bakaaba abantu bazze nga bakaaba amaziga ku Terefayina nga bagamba nate tetuna kyakulya bannange batuyambe yenvera tugivuddeko tuli mu mbeera ate kakano ey'oku actioninga okukola oba okumuntu okumuwa eddobo omuntu ayagala okuba obumu n'enteekateeka eno oba yandyagadde okwatinga fundraising dinner eno ayinza kuyita oba biki ebyenkizo balina okumanya mu mbeera y'okusasula nekirala omuntu atayagala oba oliawo alina programu ewerako olwo nga yandyagadde oba oliawo kubaako kaatoola akatono ekintu ekikalu b'ensimbi enkalu zo aba yagadde okuziwayo eri omulimu guno ayita mitendera ki omuntu yenna yeetaaze okuyamba ku nteekateeka gye tulina ennungi okuyambako abavubuka okulaba nabo batandika okwetandikirawo emirimu asobola okujjako olwennyini olunaku ku coping hotel nga ayinamu emitwalo 7 otutegeka ddiina kiba kitegeeza ekyokulya kyetutegese era tukitaddemu ssente ku 7 ogwo nja nfunako ekyokulya asobola ofunako ekyokulya tulina tikesi ez'enjawulo tulina ey'omusanvu tulina ey'e15 tulina ey'abiri kati gwe woba oyagala osobola okugamba nti emitwalo 2 matono naye nze nja kusobola okuwa fundraisinga nga mpaayo akakadde nja sobola fundraisinga nga mpaayo ekyalaani nja sobola fundraisinga nga mpaayo ebikozesebwa ebya saaluuni nja sobola fundraisinga nga mpaayo materiyo nja sobola fundraisinga neziba 15 osobola okusitula ku namba z'essimu ziyitawaawo wansi ku Terefayina yo n'ogamba bannange Slum Life Survival oba Mulangira Kavulu Kenneth kyategese okubanga yambako omuntu wa Ssaabasajja Kabaka kirungi naye nze sijja kusobola kujja ku dina kampeeyo 5,000 kampeeyo omutwalo kampeeyo 2 kampeeyo akakadde kampeeyo myezi 10 kampeeyo myezi 2 kubanga mu nteekateeka eno twagala nnyo okwatagana n'abantu ba bulijjo ensonga lwaki tutandise ne local resource mobilization enteekateeka ndala nnyingi tujja kujja nga tuzikola kama wange era enamba z'essimu ezo zolabako wansi nga enamba y'essimu 0752 24 77 osobola okuyisako kyonna ky'oyina kyonna ky'osobodde osobola okulaba nga weetabaamu naffe ku fundraising dinner eno ey'okuyambako omuvubuka bafune ebikozesebwa nga tubasomesa ebyemikono wano mu senta yaffe yatuweebwa Obwakabaka eri ekazo Mulangira nga tumaliza mu dakiika ng'emu akadde kandiridde empinga producer ntegeezezza nti nsanya okubanga nsibula bantu ki ab'enkizo bwe wandyagadde oba okwebaza ababadde obumu n'enteekateeka eno naddala okulaba nti bakyusa embeera y'obulamu bw'abantu abawangalira mu migotteko mu kusookera ddala nja kwebaza BBS Terefayina okutuwa omukisa guno ekyamazima kiri nti si byangu mu ghetto omuntu abeera mu kinnya naye ng'ate alengera ekitangaala kiri eri nga yeetamanya n'atuuka ati eri ekitangaala ekyo
Njagala okwebaza BBS Terefayina, njagala okwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga wetuli ekazi okumuteesa tu wa Ssaabasajja Kabaka ettaka lya community okusobola okulaba nti community nayo esobola okuyimuka naddala ffe ab'omugotteko kwe kuli resource center kwe kuli vocational center. Njagala okwebaza Coping Hotel yatuwadde okubanga tuteekateekerawo omukolo guno okusobola okulanga tu fundraising. Njagala okwebaza Master Scouts International batuyambyeko nnyo nabo okulaba nti basaale nnyo mu nteekateeka eno. Njagala okwebaza Daylight Tours and Travel ya muganda wange Yiga batuyambyeko yonna asitikiramu buli kadde n'agamba nti Islam le survive inachine rwo muntu womugotteko katube n'enteekateeka eno. Njagala okwebaza TI Pro Audio company eyo nze director wayo okuva China tuyambyeko nayo mu nteekateeka eno. Akasente ne mwana watu atakava eri mbasiga nsimbi nze nganze omuntu yakulira mu ghetto ngateeka wano kasobola okulanga kadde abulwa omuntu wa Ssaabasajja Kabaka. So omuntu yenna nsaba busabi baganda bange mu abali ku Terefayina mwena abatwegesa amaaso embeera y'omugotteko obulamu abavubuka bwe bawangalira musibu wangu wabula tuliwo okulaba nga tukyusa obulamu bwabwe kisoboka singa tuba tukwatidde wamu. So ku namba z'essimu ezo z'olaba 0752 24 24 777 osobola okuteekako kyonna ky'osobodde oba 0778 24 24 777 mujje twegattire wamu era ngambako owoola mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka mujje ku Coping Hotel ku Lwokutaano luno ku ssaawa 11 mu fundraising dinner eno. Waliyo bingi ebyokwolesa nga abavubuka bye bakoze bano bakifeesi abavubuka abaana ab'obuwala balina bingi bagenda okwolesa tulina bingi ebyokulaga abantu ebyokwolesa ebyokutunda n'okubalaga wagye tugenda nga tukulaakulanya omuntu wa Ssaabasajja Kabaka awangalira mu mugotteko ng'omulangira Kavulu Kenneth bw'omanyi nti neewaayo okuweereza. So bingi bikyagenda mu maaso ng'ekitongole era bingi tukwasaganya omu n'Obwakabaka okulaba nti tukyusa embeera z'omuntu bwa Ssaabasajja Kabaka awangalira mu mugotteko. Kale ye mulangira Kenneth Kavulu okuva mu Slam Life Survival aze okusosootolera ekiggulo ekyokusonda ensimbi kibona okubanga basonda ensimbi okulaba nti bakyusa obulamu bw'abaana banyugunya bakifeesi bakawenja abaana ab'eripanda tuleme kukoma kwogera ku bwogezi nti abaana b'oku nguudo bo nga banja kikulu nnyo tukukulume naye ng'ate tulina solution gye tuwa oba ekyokuddibwamu katusitukiremu tudduukirire ekiggulo ekyokulaba nti tusonda ensimbi okulaba nti abaana bano abawangalira mugotteko obaolyawo bakyusa obulamu bwabwe ate babeko kye bagatta ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe lino eya Uganda. Olina amaanyi agasobola okukola ekyo nange nina amaanyi agasobola okubanga tuyisa mu nteekateeka eno bwetyo. Olunaku lw'engabira Lwakutaano wali ku Coping Hotel wali mu bitundu eby'Ekavule Kinyana Mpindi n'ettendekero ly'e Makerere ng'ovudde ku 2 awo ku 3 awo ng'odda wali bitundu eby'Ekavule ojja Coping Hotel ate tubeemu n'enteekateeka eno $7 kitundu tiketi kwe zitandikira 10-15 saako n'emitwalo 20. Nkujjukiza tulina kubeera nga tujaguza emyaka 7 gya BBS Terefayina wali ku Fusion Eco Resort ate ejaguza emyaka 14 era byonna byaliro ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Kale nno kikulu nnyo okusobola okujja olabe nti nobeera bumu n'enteekateeka yaffe eno. Badde bwa Mukenenya Sirimu akyaliyo omwami osanye okubeera omusaale mu kubulwanyisa gy'otambulira yonna otambule mu mbeera nga yabwegendereza ate nabo abulina onyikire okunywa eddagala 2-3 agenda okutuuka ewaawo nga tuze mulango wa Ssaabasajja Kabaka nga Sirimu tufuma mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Program olutinde yaleero bweti bwetambudde nze Peter atengisa kubanga sikowa wano tugenda mu program akalaaca bannakalaaca abamaze dda okuba nga bateerera okutuusaako obuweereza obwo obw'omulembe tuddingane olunaku olw'enkya ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.